ebbanga lyonna emunyonyo abantu ababeerayo bamanyi nti Spring Gardens eza Namwandu Kaya Kavuma omusajja yali omukungu mu Buganda oyo omukyala abadde neyo business for as long as I know senior citizen mukyala mukulu wa buvunaanyizibwa Spring Gardens abadde naze ebbanga tayina ntalo na muntu yenna naye Muganda wa Byanyima omusajja gwe nabagamba mu COVID eyajja n'agula akapoloti awo opposite ne speak opposite Cubana omusajja oyo amazeeko abantu emirembe najja na disrespecting omukazi omukulu Namwandu obuvunaanyizibwa bawe yakole ebbanga mu Buganda Kaya Kavuma teri atamumanyi mu Buganda kuki kya holding ku kitiibwa omukazi ategeka emikolo embaga nosanga embaga y'omukazi nga bamuwadde sente nojja n'oleeta agayaye njagala olabula Muganda wa Byanyima abeere munyonyo ne luli nakulabula lekeraawo okukozesa poliisi y'eggwanga mukulu oweesigire mukulu enanga waliwo Muganda wa mukulu Byanyima ono mukazi wa Besigye aleeta abasirikale b'eggwanga ne baalasinga abantu ku premises nga n'emirimu gye byakola giri out of order omukyala senior citizen ettaka abadde nali okuva mu 8 oyagala libba nga wookozesa poliisi y'eggwanga mb'olw'okuba olina connection oli Muganda wa Byanyima mukwano tolowooza nti nno okuba Muganda wa Byanyima kyekikufuula nti nno oli wa kitalo toyina bwa kitalo bwamu twali tulabye abanene emirembe engalo twaliwo kugwamini n'obote tojja leeta lugezigezi ku bantu mbulokubanga oli Muganda wa Byanyima tetulya wa Byanyima Byanyima ali mu America ne mutabani we n'agaviirige batambula besi gye bamusibira eno kasangati mukwano tetwagala tukubuulire bigambo bikambwe weesonyiwa abantu gwe Muganda wa Byanyima wagula ka hoteli 5 bakiraya nti toyina obuzibu obuteeka ku buli muntu wasooka n'otawaanya bakubana musimanyi sound prof simanyi ninaba toyina bagenyi lwaki tewagenda n'ozimba hoteli yo erukunjiri gye muyina ettaka eddene genda erukunjiri bajja na kuba bakutya ojja kuba mwana wa mwami wano Kampala toli mwana wa mwami gwe Byanyima omusajja ne baganda bo naye njagala poliisi y'ekabalagala mulekeraawo okutwala sente ne mugenda mukuuma amataka abantu ne mbatulugunya nga ne mbatulugunyizako temubimanyi mukulu luko weesigire Muganda wa Byanyima emunyonyo agenda ekabalagala naleta police najigamba netandika okuggala function z'abantu tubuulire police yatandika ddi notta omukolo gw'omukazi noggala geeti n'omusindiikiriza omukyala ali mu myaka 6 mukyala bawe wa buvunaanyizibwa oluvaawo nga mugamba abantu baboogerera bubi naye nga nammwe mumwe abanyankole bakiga batolo mulimu abantu abatuuse mu Buganda ne mweyisiza ddala bubi mulowooza Titookero teyaliwo wano Titookero yaliwo n'Amiini n'obudde bwa Museveni bujja wallahi billahi tallahi bujja oyisa abantu ababi kubanga oli connected mu kubanga oli munyankole nina message yo obudde bwo bujja obudde bwa Museveni bujja Allah subhanahu wa ta'ala yakola obudde ne bwomanyira abantu mbukuba oli munyankole obudde bujja bwa Museveni bugenda kuggwako omulala je ojja kudduka ne Titookero yadduka oyita ojoko yadduka Maria Mungu yadduka Alifadulu baba siba wano ojja kudduka teweefuula nnyo nti oli watabu kuba oli munyankole banyankole bangi abalina empisa banyankole bangi abakola emirimu mu butuufu
naye ate eri abantu abamanyira abantu kuba banyankole kati Byanyima okoledde ki Uganda ekikuleeta omanyira abantu buli kumakya toyina ekintu kyokka kye weepankisa nti oli muganda wa Byanyima neffe tetulya wa Byanyima tetulya wa Besigye todda mu kumanyira abantu mbuno olukubanga gwe Byanyima da oli bogas mu bannayuganda bamu oli bogas oli kasasiro ebyo byonna byogenda weepankapanka mu munyonyo weepankire ku nnyoko kitaawo ne baganda bo totwepankirako ebyo twabigaana nnyo bantu bangi abatuwa ekitiibwa nawadde nga banyankole toyinza kuddira mukazi wa myaka 6 alina bizinesi okuva mu 8 ahostinga abagenyi nojja noalasinga abagenyi embaga n'omenyamenya tent mbukubanga okolagana ne polisi yekabalagala polisi yekabalagala ekolera ggwanga naawe ali ku polisi ekabalagala gwe bawa enguzi ofisa obudde bwo buli nambadi si gwe osalawo mu ggwanga njagala olabula polisi yekabalagala n'agitwala ogenda ne bakuwa ssente n'ogenda mu maka n'obonyabonya abantu nga ne byoliko si oda za polisi nina n'abakulu ba polisi muganda wange nze nina abakulu ba polisi ne Kabalagala police station bakujjawo nodda Jumani ebiseera byonna njagala obbategeeza wobanga olina omukisa nti you were like a fool Museveni became a president nove Kashagama Ntungamo Ikisolo nojje Kampala ne bakonekitinga nga tolina na kintu kye wakola you are just a lucky fool nti Museveni aluddeko n'owona okutuwa okulunda ente bantu bangi bandibadde balunda nte bayola busa bali eyo balima bakama amata bagatuweereze tuganywe Kampala tebandize wano they are just lucky fools nti Museveni omugezi omu yasobola okukwata ensi kati abajega abalala ne bajjirako mubalaba bajja bawunya omuzigo obukyafu obwawaggulu omuzigo ne guleeta ensowera mu kibuga edda tetwalina nsowera zajja lwa muzigo kati gweyagala ate kumanyira abantu wano Kaya Kavuma akoledde eggwanga lino Buganda muli luddawa ne bagoba mukyala Kaya Kavuma ne bagala bizinesi ye nga mutunula mwami Kaya Kavuma nga yakolera eggwanga lino abantu abamu temutwogeza bintu bikyamu abantu abamu balina ennyiike ku mitima ku bantu abamu temulowooza nti Museveni agenda fuga eggwanga lino emyaka 10 ebintu bigenda kyuka ate birina mu kukyuka abamu mujja kudduka tujja balabako nga mudduka ng'amannyo gabali ku ngulu gati ng'odduka wallahi ojja kudduka bangi tubalabye nga badduka tomanyira abantu kubanga oli munyankole wakajja wano wakajja ate ffe tetuvanko okujja lukunjiri totawanya abantu business zaabwe mu kubanga oli connected kubanga mmanyi gundi bampita Byanyima oyo no sense tetumuliko nze onsanganga n'ongamba mbu gwe Byanyima n'olaba ndyawa nnyoko nze ndi mwana wo olw'okuba muganda wa Byanyima kinkwatako wa bogas ne mudda mu bantu ne mubatulugunya mu kitundu kyozzeemu obuzi kamujoyini leetiri wava munnaaludde mu munyonyo wakajja mu munyonyo naye olowooza mbu abirokoro gundi oyo bogas aweddewo temukyalina muntu gwe mutiisatiisa nammwe tunaatya abantu tunaasula mu nnyumba mbu lwakubanga Byanyima ali connected bantu omanyi ba Byanyima be bamu ne oyo nonsense mugambe nnyoko tomugamba ffe tuli ku duniya no tetuliiko lwakubaga nga gwe munyonyo si wa kitaawo aba yali w'amaanyi lukunjiri lukunjiri kitaawo gyali ow'amaanyi genda ozimbe kawootayika lukunjiri naye tojja tumanyiira munnange tetwakalaba emirembe engalo gasiya naawe otumanyire mbuno oli w'amaanyi twalabaalaba dda ffe twalaba dda nno n'obugagga bw'oyogerako n'abagagga twalaba dda boyi wange
toddawo n'ofulumambo olw'okubanga mufunyeko ku mpenkoni edda mwatambulizanga bigere kyova olaba muyina embaliga ayambala engatto n'atambula ati ng'olabira ddala omuntu atasaana kuba mu ngatto. Museveni y'abayambye mwandibadde muli eyo mulunda nte n'ayambala engatto yena n'atambuza embaliga n'ateeka amannyo kungulu n'oga maama bano bandizze batya mu kibuga nga tetwabayina edda naye n'atandika okwepanka n'omulaba yenna atambula mbaliga njereere naye mbulwa okubanga Museveni aludde nnyo mu buyinza kati ali connected ko gondi ne gondi n'akumanyiira n'ayina ebinnya ebivundu ebyavaayo n'ayina yenna embeeza amwegwamu akumanyiira mbulwa okubanga musimanya alireetinga ne Museveni toyina relation yonna na Museveni twalizamu omuli olugezigezi Museveni wa ggwanga lyonna embwa mmwe mulekerawo twepankirako n'okisanga kyonna amannyo gativuddeyo naye nga kyagala kukumanyiira n'ogakayaba ndono gasiya gwe ng'omanyiira ani naawe. Nze waliwo be nagaana kabuleŋŋana obunyankole tumbaavu sijja kumanyiirwa bulimbwa twalaba dda ffe Iculi twalaba dda mutiisa abaakalaba ffe twalaba dda munnange ne Byanyima nenyini abazala naye twamulabako kati oba ali wa taata wammwe ndowooza yakogga ali eyo mu kyalo ekibuga yakivaamu naye nga wano taata wammwe Byanyima abadde w'amaanyi akyaliwo naawe mu kibuga ojja kuvaawo mayitiyo bagizzeeyo erukunjiri eyo mu nsiko tomanyira nnyo bantu lwaka woteeri Speak Hotel yazimbawo ddaawo what's wrong naye n'otulugunya omukazi wa myaka 6 alina omukolo abagenyi batudde mwenna mwali mutegese ku mikolo mumanyi wedding oyina abagenyi omuntu najja eri bawuligani bapoliisi abalidde enguzi ne bajja ne bayiwa tenti ne bayiwa keeke abagenyi ne basigala stranded twatuuka ddi wano ddala mulekeraawo mmanyira abantu mbusimba nyindi munyankole oyo nonsense wa kisiru naawe wa kidongo na nnyo bafala be bawuliriza ebyo nze isime ebyo mbiwulira woba oli munyankole nkole kigasiya tutomanyiraga nakumanyira naawe stupid nze nali buddeko wano n'enkulumba gy'oli genda erukunjiri ku ttaka lya kitawo ne nnyoko kwoba ozimba kawoteeriko omanyire baganda baabeeyo wano mu Kampala munnange tosobola kuwamba ate mu Nnyonyo tosobola kuwamba bawava munno bawamba dda gwe wakalaba n'obusente Museveni amaze kujja ne mufuna ku ssente oba zaaliwo zaali luddawa yes mutugambe twali bagagga kugwamiini mwali luddawa temwali mu kibuga amataala mwakagalaba naye mweyisanga nti no muluddewo nnyo temwakalwawo temumanyiire omuntu yenna mmwe Museveni yabayambye most of you have been like fools okujja ne mu kibuga omulaba ng'alina mpenkoni naye nga n'amaalo mu kibuga omulaba gamuli ku feesi ali mu mpenkoni naye nga bannanga olaba temusaana temunyumira talina sitayiro ye banywa amalwa n'azimba akabuto n'ajjira mu mpenkoni n'oga Museveni kabuleŋŋane mubamanyi nammwe bangi nnyo tebasaana bitiibwa naye lwakubanga ali connected kugundi n'omulaba nga yenna ali mu mpenkoni ng'emmotoka enyiriro musinga n'oga kalono gasiya wambwa emmotoka bamuwa yaki naye just because amanyi antigundi temuli totiisatiisa omuntu yenna Museveni we yali alwana teyalina banyankole baali baatyayo ne mu nsiko yalina baganda so teweeteekawo ennyo nolowooza mbu Museveni is the only great. We helped a lot bantu bayamba nnyo Museveni mwe mwali eri nga muli ku nteeza mukama mata mugatuwe tuganywe mwe munywa agalimu amazzi yes era amata mubadde mugakama ebbanga lyonna mubadde mutukolera nga mutuweereza mata Museveni abayambye buyambye batuusaako we muli ebbanga lyonna mubadde mu background naawe toyiza kunnimba nze tubadde n'abalaalo nga babeereyo wansi mu eyo Museveni abalese bulesi ku front kyovola bamuyina amalo bintu bingi mwakabiraba amakuroni mwakagalaba baboyi mwakayiga amakuroni n'okutula mu restaurant olaba ne lunch mubadde mugiyita lunch. Let's go for lunch. Mbadde ku standard high school nga banyankole lunch bagiyita lunch. Let's go for lunch. Never teacher
it is time for lunch. Ne muterezeza ne mu accent. Kati ate muyise mwino koma mumanyira abana Uganda munnange Muganda wa Byanyima gwe. Weddeko otherwise ojja kufa bubi nnyo. Wano waliwo omusajja mu Kampala nga atulugunya abantu ku Jennifer Musisi. Yatulugunya abantu wallahi abadde ewaabwe yagwa ku accident baatemamu muteme. Embwa eyo yafa bubi. Abantu be yali erijjako mu Kampala baasigalawo abaddayo ewaabwe yewala. Allah namutusa ku accident eri olulambo lwe batemamu luteme mu motoka. Tumanyira bana Uganda musimanyi ndi connected ku Byanyima. Byanyima ne Besigye stories zibatuletedde myaka 2 zibadde embozi. Ne waba Byanyima w'amaanyi tetulyangako wa Byanyima totuddanga muno tumanyira munnange tujja kuyisa bubi nnyo w'omukazi ekitiibwa. We waba waliwo engeri yonna ng'oba wagula ettaka eryo mu bukyamu ng'ate yayina empapula ze genda mu kooti seek redress. Tojja n'oyingira mu mikolo mukazi talina maanyi galwana ali 60 years. Bawe yakolera Obuganda kaya kavuma tabangako mubbi. Tasobola kubanga oyo omukyala ettaka aliriko nga Abbye libbe ni oba oyina obutakkaanya. Genda mu kooti fune ebbaluwa gireetera omukyala agisomeko. Naye toyinza musanga ng'ayina abagenyi n'oleeta abasirikale b'owadde ssente embweno n'olyoka ojjambo kubanga ndi Munyankole kubanga ndi Munyankole ndi Mukiga ne komaaniina yennyini no gye tukuweereza. Oddangamu fe tulina Abanyankole bangi ab'ebitiibwa be tubeera nabo nga bampisa Abakiga Abatoolo. Tewali muntu yenna yeeyisa mbuno olw'okubanga oyo bogasi mutwala eri olusenga Byanyima yafuga. Otumanyira otya nga Muganda oyo yalemwa n'okufuuka first lady mu 20 years olwaba kufuuka munnange tijja mpola ne mu covid wali otumanyira era ne tukulagako n'omaliriza ng'osembe gutoyinza kuleeta mateeka mu munyonyo oyinza galeeta lukunjiri nga wava muno tagaleeta amazeewo ebbanga n'ebbanga gwembwa kabuto kasu omusunzi wa kabuto naawe omanyire ffe nga ne wava muno tatumanyira aze alesa olugezigezi mbu simanyi kawoteeri ke simanyi tumuleekaanira genda ozimba erukunjiri fe tumanyiddwa emunyonyo tukuba olwali tukola buli kimu gwembwa otumanyire gwe ojja ogenda nakufa bubi Katonda ogenda ffe ove mu munyonyo nga weetuli. Nze nkulabula bangi abagyepanseeko ne bagirekawo ojja girekawo munyonyo. Teri muntu yenna akyayinza tumanyira mbu kubanga oli Munyankole. Oyo bogasi naawe yaggwawo dda. Wobeera Omunyankole nkole ntya oba Mukiga nkole ntya ndya wa nnyoko tomanyiranga nze nno. Byaggwawo dda ebyo. Banyankole twabazaalazaalamu dda. Balina ab'amaanyi ba top dog Sigi n'emiyaayu. Babakiga fact tukolagana bulungi. Naye oyagala okubula era nga owalabye ababadde bantiisa nga bakola mu lulimi Lunyankole nti Abanyankole tuba blackmail. Si bonna. Naye mulimu abantu abakozesa ebintu ebyo abakyabikozesa nga bamaalo mbu akulinyirire mbu kubanga we mutuuka wali ng'ayogera mu lulimi lulala oli musiru nze mmanyi Olunyankole. Yes, noduwulira webatuuka waliko nogamba nogamba oli musiru ebyo byonna twabiyigayiga dda nga we twayiga nga mwe muze ne muyiga Oluganda nga we twayiga Olulugwala n'Olukakwa twabiyigayiga dda. Tokyayinza kuddawo nti nebyo by'okozesa oli musiru. Ettaka nayo lireetako ebyo. Omanyi olutalo lw'ettaka gwe ebyo bikola mu ofiisi ku mirimu ku ssente ku ddiiru by'oyinza oyitamu nti muganda wange Mukiga Mutoolo Munyankole ebyo osobola naye ku ttaka bajja okutema ejjambiya ku ttaka. Abantu tebazannya ku ttaka. Manyiira ng'omanyeyo olekamu. Wano abantu b'omanyira si nnyoko y'abazaala si baana ba nnyoko. Oba owuli oyagala nnyo ettaka genda erukunjiri nnyoko gye yateeka ettaka si eno. Naye okutumanyirira mu munyonyo ugwe oli nsiriŋŋanyi nno nkubuulira. Nsiriŋŋanyi ne wookubira bajje nonkaaga
Teriba kino bayinza tujja munyonyo naawe. Gwe yakajja mu kibuga kamu join retiringa naawe omanyira ffe. Ojja girekawo, omukazi ojja muvaako, oba olina obuzibu genda mu kooti empapula zijje ne tusaamujja n'omuyingirya bya kifalambu n'olwokubanga osobola okugenda ekabalagala n'ogulirira akulira akapoliisi n'akuwa abasirikale ne bajja ne babombardinga emikolo gy'abantu. This nonsense has to stop. Si ye gwe commander in chief bamuwoze bwe tebabikkiririzaamu. Towulirangako Natasha ng'ajooga omuntu, towulirangako mwana wa Museveni ng'ajooga omuntu. Basodo tubeera nabo ba Toyota. Gwani muganda wa Byanyima naawe oyala kutumanyira ku ebyo twabibuuka dda because basodo baabijjawo ba Toyota ba Emma. Tusiiba nabo wano ku speaker apartment bakulozinga gap. Kati gwakyayina amaalo mbu simanyi ndi muganda wa Byanyima. Special komanyoko to you.